waliwo baddereva ba taxi abayisiddwamu empi n'ensambagero okukakkana nga bapondoose ne bateeka omukono ku kiwandiiko kye babadde baganye okuteekako. Ekiwandiiko kino ebadde endagaano ya tontabaala nange siri kutabaala. Bannaabwe babadde babalanga okubalumba ku siteegi y'empigi gye batakolera ne baagala okubamalako emirembe. Wabaddewo akacyankalana ak'amaanyi mu bitundu eby'empigi mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero takisi 6 ne baddereeva baazo bwe bakwatiddwa ng'entabwe eva ku baddereeva ba takisi bano abakolera ekibuye ate okusaalimbira mu bitundu ebitali byabwe. Emmotoka ezikwatiddwa ziboyeddwa okumala akabanga era okuzibaddiza bamaze kussa mikono ku kiwandiiko namutayiika ekiyitibwa tontabaala nga siri kutabaala. Wabaddewo omusajja mukulu abadde yeesisigiriza okussa omukono ku ndagaano eno era ayisiddwamu empi n'ensambagere gye biggweredde ng'apondoose n'assa omukono ku kiwandiiko. Abakwate bakira obwedda beekweka kamera zaffe nga bwe tusobodde okukwatiriza obwedda bye boogera tebikwatagana. Bakoze eki babadde bakwatwa n'emmoloka zaffe nga tebazikkirize eno bawoza tetukolere eno. Olwokola kye bankoze olwaleero nange sikitegedde era okujjako ng'obuuziza bannyini kyaba kitukoze kyekirala. James Kayizi Nsubuga nga ye ssentebe w'abaddereeva aba takisi ku siteegi ey'empigi annyonnyodde ekigendererwa ky'ekikwekweto kino era n'alabula abatannakwatibwa. Okubasikambulako ebyabwe okuba kibayita okubbira mu takisi era zonna mukazi lwaki ezikole kakati oli gwe bakikoledde kuno ku luguudo kubanga alinnya eringa nga nti ŋŋenda mpigi alowooza ti motoka yawa agenda okujja wano oluusi n'emmotoka namba basibikka tebazibena kuzimanya. Abakulembeze ba takisi abalala abakolera ku siteegi eno ey'empigi baliko bye balambise. Okugenda ne babuzaabuza abantu abalala obba wa lutukyati yaffe ate lutukyati emanyiddwa nti ya mpigi naye ekikolo kyetwakoze twakutte emmotoka 6 emmotoka ezo 6 zetwakutte okuli n'emu yakuba munnaffe waliwo munnaffe omu baatuwambako omwaka gwe olwaggwa ne bamukuba bubi nnyo bajja n'amanyiga ga minzaani mu nsawo. Abatwala takisi mu ggwanga lyonna enkaayana zino bazituulemu mangu nga tezinnasajjuka. Tusaba ne gavumenti minisitule ya wakisi efulumye lutukyati kubanga abantu entalo zisusse. Bano abajja abava eri ekibuye ne bajja eno ewaffe bo bagamba kesisi yabagazeetinga okukolerayo ate nga eyo siteegi bo gye beekwase ya sukulu. Ffe tugirina ku siteegi yaffe wali ku mpigi tugiyita mayajjandira nanziga sukulu. Tumaze nayo kumpi ebbanga lya myaka 15 nga yaffe kati ate bo bwe bavaayo ne bawa omuntu nawe gwe bagiwadde kubanga okutuyiikiriza n'okutujooga. Byamutalimu Kizito, Sowot TV, Omunnyo.